yabanjiya nyumira kusooka balabi bwe bajjasira bakukamu ebinvaamu obuddaga busajja swaliza beenogoza basimu libalirawo okumangeera abalaba leka nkole ebisimu abalabi kuwanje waddala mbaamu mwatanasatu kino kimanye erinnya yeddene nalikongojja mwani ngenze mulasi kati ibyo liyitawani emitima eyaddigazika abajje wange balinziriza ate bulungi jeero liryo lisudde omukiro nerituguyenda kutubuliza obuliza kiritukule tukize yokenkwata ejjidi bandabe ndiwawulire esinge katuguli eyoleleyagawa magulu akongojjako nga buli omu mukiku wamba bakabanga abalabi n'abawuliriza ebinva mu masanyu yaddagala amasinze bululi mwansasula olwempagala yamumatiza nenyabonna myala abasabye omuyambe nnyo omwana watalimba yasira ebikona ntadde mujjamu batayi olwakawulizi y'engulundu ebintu ebitutola ku mbaka waba bayite kattaka abatali bayite abasinga ekibatwala okulaba munnaabwe awayira nebeyaleesa omugole ozi n'okunaku mubisi yenzo gyendibaba bagenze kumbaya zendima okufukudo temumba okukolera ekintu alaze kugoma beera amagama bayo bakazi kale babuze ekyo n'ekitumba ekibaga kyokola basifayulirwa nebo batumbise ekibi ekyange ekimanyi noonya waratuusa sitima mwekole ettulu n'emagama geembaga kati sebadde lwakola embaga enalitereka ateekerewo bitimba bulungi omanyi emmotoka yankuba empizi nesibika emyanzi nga mbeera okukola kati sebadde lwakola embaga nalina ebuli yandiyaddeko mukubona onze bandabe ku kibaga katondo nalikasubayo ku kikazi ate nga ndi musajja wantaku omuyizi kisinga agolerako mukatezi mwaddu n'abakyala benyini abalowooza nga nze nabo babeerayo kubaga saatwala kiseera kyene eva kulinda ng'engajjimu muguma gwennyini ate omusezi afiira ku ddege yambeera ne munnange n'ebirakola yebenogaba temwali lusozi ebyaddamu mubeeroleze temwongera nekeera yajja yangabiri mukikkirize nange eri musajja munofu era mukkirize ezibambali basunali mubatangulubiza mu bakazi omuntu namagala nyowulira nga batalabisa enfuna ekikyamu mutima naye nga lejyabeera yennyini ombuuzaayo nyanjala mikono mukono nagiranga ne mumbuuza kakati wali obeera ontwaleyo naye watulale yaddamusengayo enkuse saagala akumanye tamanyi nti n'ebyo mbikola oze wafulumoola ku luli akusange ku mbaga yanalaze walunkuse ekkola nesenga yennyini muntu abirimira li ataliseeko masayu ne matiriyaawo nsimu erinjuli musanga teririko mufuzi nensabala omuli kiboli yendibeewaabwe erijjeewambe lisuze ebintu ekyo lyakiwakalya nebitegereza ddala bitenya abakulu kati kyalinawo omwami nga bakikirira kijje kindaga ku masaliro nabanze bwenakiyita empisa ebintu bibuzenne neesimba mu mutima neŋŋumba tonyugemba ebisala ekidolireewaabasegawalotakuma kyesimanyangakona kakati ikawo ebintu byonna bimusajja mukozi nga yabeeranga ne munkoko naddanga waggulu sikyebalimba basebo wabula ndowooza bikyali kubanga linnambi yajjanga mpawulisa era omuntu agerera ku jjute ane linnambi wabitonyeza kwokoola nange nesibeera musibu ebyokugayaavu n'ebisibanga ku mpagi nakazi ne katonda atulaba mulindeeko ebyoddako ebyali musibu musajja wattu nanyini mukazi ebagala okoma nti wantaba nze namula nanyiga nnyo omutima naye obukakafuuta bulina nti ekikola zijukira olunaku lwennyini ekisaawa ntendereza mpozi mu 10 linnange erako endalindabe paka ssaawa ez'olwanyayo mu masanyu nawulirangamu busulo naye neŋŋamba ntisamukwano kunoba nga kazi mwemerayo tekoma
New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya 115. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulu. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Ama's Closet. Ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China, omulizi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D, mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D weetandikira, kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 070 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you.